Akalulu ka President wa America ak'omulundi guno kakutte bannayuganda omubabiro n'okusingako kwaka ak'omwaka gwa 2008 akalimu kaddugala Barack Obama. Bangi ku bo basanyufu olw'okuba nti omusajja abadde omusuubuzi era nga tabeerangako mukulembeze ku ddala lyonna mu ggwanga lya America, Donald Trump Jr. awangudde akalulu kano era nga wetwogerera yennyini ntebe y'obwa President wa America. It is my high honor and distinct privilege to introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. Akalulu ka America kansanyuddeko ekintu kimu nti amanga ga Africa gayigire ku nsinga America nti tekyetaaga bwanakyemalira mu bintu bino ebyensi. Abamerika balabye nti abantu mwetaaga okukyusaamu. Ate Bill Clinton yali president, ate n'omukyala naye ababeera president. Nnyo okulabira mu Africa singa abantu ng'abo nga tebalina bannabyabufuzi nga bakkiriza okuwangulwa ng'okwo ne bakkiriza ne babeera ne babakwasa entebe bulungi nga bwe kiri mu America. Kubanga Trump tafugangako, tabeerangako muntu mukulu, tabeerangako mu gavumenti wazira musuubuzi, naye okusinziira nga bwe yawangudde kyewuunyisiza America. Abamu ku bakulembeze mu ggwanga ku mitendera egy'enjawulo omuli n'ababaka ba paalamenti betwogeddeko nabo bagamba nti enkyukakyuka ezzeewo mu America kibe kyakulabirako eri Uganda naye esobola okukyusa ku bukulembeze. Ndi musanyufu nnyo ebyo yasuubiza, tumusaba tumuyozaayoza ate tuyozaayoza n'Abanamerica abasazeewo ngu bo baagala pulezidenti waabwe Trump ayabasuubiza ngu tagenda kukkiriza gasiya yonna kuyingira mu America, tagenda kukkiriza ngu mu nsi muno wabeeremu ba dictator kusinga nnyo mu Africa, ajja kujja abayoole ng'ensenene abakwate. Abamerika bakoze bulungi okulwanirira demokrasiya waabwe ne balonda ne batabaawo agamba nti bamubbye. Sirabyeeyo bagamba nti wano bali mu kuteeka bululu mu bokisi mu mbeera emenya amateeka. Sabye bagoba misini nga babagaana okulonda. Ekyo kikulu nnyo, bakyali ssomero ddene eri gye tuli ffe abakyazimba demokrasiya. Donald Trump ayogedde ebintu bingi mu campaign bye ndowooza nti bizibu okussa mu nkola. Nja kuba musanyufu nnyo okubaawo nga ndi mulamu ng'abiteeka mu nkola kyenyinza okulinda. America sina kyenjagalayo, sibagenda kunnyongerako, tebagenda kukendeeza. Nze njagala Uganda nga yeerabirira nga situsabiriza. My brain is thinking about how Uganda can be self-sustaining and how we can remove this government because it has failed that role. Ne Bill Clinton yaliko president yabadde asobola okukozesa influence gye yalina nga president, ne mukyala we yabadde secretary of state. In fact gwe bawangudde naye abadde mu government Hillary Clinton. Naye musajja omusuubuzi atabeerangako mu government yonna, atabeerangako mu security circles zonna, ono yaliko ne mu FBI yabadde omusajja omusuubuzi yazze ng'ayogera bintu bye bw'asaatuuka bwaddawali namuliriza ng'awangudde akalulu ye demokrasiya. So ekyo kiyigirize President Museveni ne famire ye. Ku mikutu gya intaneti egy'enjawulo akalulu ka America obwedda y'emboozi era nga Abamerika abamu basanyukidde okuwangula kwa Trump nga bagamba Clinton yasaana na kkomera, ate abalala bennyamivu olwa Clinton okuwangulwa nga n'ensonga endala ezibeera aliikiriza y'enkola ya Trump ejjudde obusosoze. Akalulu ka America ak'omwaka guno ke kamu ku bululu obw'ebyafaayo mu ggwanga lino olw'omusajja abadde omusuubuzi Donald J. Trump era nga muna Republican okukawangula. Bannayuganda bangi basanyufu era nga bagamba osanga olw'ebyo by'azzaayogera wakuyamba amawanga ga Africa okulaakulana. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire.